So we tuze wano bale tuli fiti. Alright, so tuze okukula emijoozi ababaka ba parliament awamu ne secretariat ya NUP kubanga buli mwaka tujaguza amazaalibwa ga Beene era nga obeerawo emisinde. So tuze okugula kits ng'ababaka ne secretariat tukuŋŋaanyiza obukadde 21 million kaweefube ono era nga tugamba yes omulanga wa maasomoogi ggulu era nga buluno essira balitadde ku nsonga y'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya ddala abasajja okwetaba mu nsonga ekyo kye tubaddeko twagala okwebaza obukiiko Katikkiro n'okutwaniriza n'obubaka bwatuwadde obubaka bwadde bukulu nga tuzaamu amaanyi nga bannabyabufuzi ne tuyitamu bye bingi era tuzizaamu amaanyi n'atusaba tubeere nga tuli bumu era nga bwatugambye nti baffe n'atwaniriza kubanga tuli bantu be tuli baana be buli ngeri yonna n'okuluŋŋamya okulala kwatuwadde tuyitamu bingi ng'ebibiina by'ebyobufuzi nga bannabyabufuzi era okuwagana naki era tugambye nti kikulu tukwasaganye ensonga ze tulina okukwasaganya naye tusigale nga tumuvinga kubanga bannayuganda eyo gye bali batulaba ng'abakulembeze era batusuubiramu obukulembeze. Yes, ensonga y'okwegumiikiriza nkulu nnyo kubanga mubeera awamu ne bwegaba amaka omwami n'omukyala oluusi wabeerawo obutakkaanya ku nsonga ezimu endala kikulu ne mutuula ne muzoogeramu so ne mu kibiina ekyaffe yes obutakkaanya oluusi bubeerawo nga kikulu ne tutuula tuwayamuko ku nsonga zino tulaba engeri gye tuzikwasaganya kikulu okusooka okutuula tugezaako osi wabeerawo ezimu ezisajjuka tuzikwasaganya eri ez'enjawulo nga bwe mulaba naye ekyokutuula kikulu era tuze nga tubeera n'entuula tuyita abakulembeze baffe tutuula ne tuwayamuko ku nsonga ez'enjawulo era nga tulina essuubi tujja zigonjoola mu buli ngeri yonna tujja zigonjoola naye ekyenkiza ennyo era naye atugamba temuva mpisa n'abakulembeze era ng'ekibiina sekyo kikulu nnyo kuffe nti yes nga bwe tutuula okuwayamuko ensonga ez'enjawulo tulina okusigala ku mulamwa gw'empisa bannayuganda ze batusuubiramu ez'obukulembeze era ku nsonga ezo ez'empisa ez'obukulembeze tulina bwe tujja kuttira ku liiso tulina gwe tugenda kufuumuula mu kibiina kyaffe oba ki naye babeerawo oluusi okusiiwuka kw'empisa yes tutuula tulaba engeri gye tuzigonjoola ne mu maka omwana bw'abanga alina omusango gwazizza taata amuyita oluusi ayinza omuyisaako w'embuya amuyisaako akaswanyu oluusi ayinza okwogeramuko naye oluusi n'amuwa punishment nti kaakati togendagenda out oba kwegamba ez'enjawulo oluusi nti kaakati galamira n'amuyisaako obuswanyu ne n'asigala ng'ali mwana so naffe ng'ekibiina yes bwe tutyo oluusi tutuula ne tuwayamuko oluusi obuswanyu mujja bulaba ku nsonga ez'enjawulo naye era nga tusigala tuli baana nga tulina okumuvinga n'omulamwa gwe tuliko. We are glad that we have come to Bulange, want to respond to the call of the kingdom because every year as we celebrate the birthday of our Kabaka, there's normally a run with different agendas. This time round, the agenda is fighting HIV and AIDS, and especially rallying the men to be involved in this fight. So we did come as members of parliament together with the leadership of NUP. So we have put together 21 million shillings, which we are using to buy kits so that different people, different supporters, MPs, their constituents and so on participate in the run, but also the clarion call, which is very important. We are glad that the Katikkiro has received us, and he has encouraged us as leaders. He knows that we go through numerous challenges, and yes, we shall go through numerous challenges, but he has encouraged us to be firm, to be strong, and to keep pressing on. That when challenges do come, yes, as leaders, let's sit and find ways
of dealing with the challenges that do come through. And yes, we'll continue to engage. Whenever challenges do come, we sit and discuss and so on. What's important is that we have guiding principles that we've got to stick by. You see, even in a family, when a child makes a mistake, there's different ways of handling it. Sometimes the parents will sit the child, talk to them. Another time, it might be different ways of punishing the child. Now you're going to be grounded. You won't go out of the house for a week, or curfew will be brought down, or that kind of thing. But other times, as the Bible says, spare the rod and spoil the child. So the parent might say, now lie down. Give the child a few strokes of the cane to instill discipline. That's important. That doesn't mean that the child ceases to be a child just because they're being disciplined. So even as a party, yes, there's various ways we handle issues. Sometimes, yes, we do talk, sit, and engage. Other times there are sanctions. Other times, yes, like the other father in the home, the chiboko will be brought out and it will be used, you know, on some of, whether it be leaders or members and that kind of thing. That does not mean that we don't love them as leaders or as members, but we are saying we have got to stick to our core values, because Ugandans look at us as leaders, so we cannot deviate. All right? So when we are putting people in line, it does not mean that we don't like them or that kind of thing. No. And no one should be spreading all of that. They don't like me. It's because of this and the other. No. When you're being disciplined, it's important. The Bible says pride comes before a fall. We need to be humble as leaders and follow what's right. Gabakulembeze manyi Bible egamba nti amalala gakulembera ekigwo. Kikulu etubeera beetoowaze omuntu oba okoze ensobi ate toleetawo nsonga nnyingi kino nakiri bagambye ensonga enkulu yeeno gy'oba onnyonnyola naye ate bw'ofunayo zirwekwaso ate waliwo kiri kale ebyo byonna biyinza okubeerawo naye sooke tukwasaganye ensonga eno enkulu ennyo. So kikulu ng'abakulembeze ne tubeera beetoowaze ate ne tutagwa nga Bayibuli weegamba nti amalala gakulembera ekigwo. Ensonga eyo nkulu nnyo kuffe nga NUP. Alibwa gasa abasajja nga natera okutuuka tudduka emisinde mu miramwa egy'enjawulo. Omulamu ogw'olwaleero gwakulwanyisa kawuka kasirimu Kabaka ke yatugamba nti 2-3 kayina okuba nga kaweddewo ng'ate bwe kigenda okubeera kubanga Kabaka maaso mogi aba alengera. So nkubiriza abantu mwenna mujje mugule emijoozi, mujje mudduke emisinde, naye nga bamala okudduka emisinde temugenda ate kukola bintu binaavaamu bulwadde. Nga Katikkiro bwagambye tulina ekizibu nti egundi obulwadde bwennyini we buyitira ate we tuyitira naffe ffennyini nga tuzaalibwa. N'olwekyo nkubiriza abantu mwenna nti ffe ng'abakulembeze Katikkiro atugambye nti tetujja kukulembera bantu balwadde. Eggwanga eddwadde teriba ggwanga. Aye n'abakulembeze abalwadde nabo tebuba bukulembeze nga nabo bukulembeze bulwadde. N'olwekyo ffe tulina okuba tuli balamu abakulembeze ne betukulembera nga nabo balamu. So mbakubira omulanga nti abantu mwongere okwekuuma, abasajja n'omusosonkereza abawala. Naye ennaku zino abawala baayiga okwetega kwennyini. N'abawala mwetege mwennyini nga nammwe mugenderera. Naawe omulenzi walaba omuwala yeeteze naawe weebeerere mbeeramu amagezi si kumala gaduma kubanga bakweteze. Egamba olinga agamba nti leero kakubye gudiikudde. Abantu mbatwale mubakebezeeko omanye omuntu gw'ogenda naye. Bw'oba tosobola kuwasa kubeera kw'omu nga okyali lubyanza, options ziri bbiri, either abstain from ebyokukwana from relationships ezo oba abstain from relationship oba beera nga owasa omuntu wo oba obiviireko ddala obeerenga omufaaza.